Kaakati omuwala ono yankubidde kasimu ng'awulira bimuzitoyeeko. Mukazi watunga obulumi bw'alina ate nga bumutuusiddwako maama we kennyini amuzaala ng'awulira bimususseeko. Era twayogeredde ddala naye okumala kumpi essaawa nga nnamba nga ndi mu kumukansolinga bambi. Omuwala ono maama we yamuyambako okugenda e Kenya gy'ali essaawa zino, kuba omuwala ono ali Kenyawo waakubira ekyeyo kye. Maama we yamuwa emitwalo 10 egya transport ezamuyambako okulinnya bbaasi mpaka Kenya n'okulyako. Kyokka essaawa zino maama ono ayagala muwala we akwate emitwalo 10 atekemu amagoba ga mitwalo 5 agiddize maama we. Maama we agamba ssente ze yateeka mu muwala we azaagala. Kyokka takoma okwo n'ateekawo n'obukwakkulizo wammanga nti muwala we bw'amala okumuwa ssente ezo amuzaalukuse anoonye maama we omulala, ye takyali maama we. Kyokka nga n'ekisinga okwewuunyisa mu kino, maama ono yasulawo muwala we ono nga wa mwaka gumu n'emyezi nga 3. Omwana n'akulira mu bantu bazira kisa, be baamulabirira, be baamuweerera, abatalina na kye bamumanyiiko, nga maama we kennyini amuzaala amusuddewo ne taata we nga tamanyi gy'ali, nga maama yakweka taata w'omwana ono, tayagala omwana amanye kika kye. Kaakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuko ku buli muntu. Omuwala ono mu butuufu mwali mu comment section, era buli nteesa yammwe yonna gye muteesa agenda kuba agiraba. Nkimanyi bangi ku mmwe muli eyo nga mwali mutulugunyiziddwako abazadde psychologically, naye mwakivaamu mutya kubanga muwala munnammwe ono ayagala ku magezi. Buli kye mukomenti ng'agenda kuba akiraba. Kakati wuliriza, omuwala ono nga nkubira akasimu nga ngamba CEO, mu butuufu nina obulumi ku mutima, ate ng'obulumi obwo ku mutima bwe nnina bundeetebwa maama wange kennyini anzaala. Maama wange kennyini yakeera ku makya n'anteeka wali. Maama tanjagala, yanzaala omwana omu mu taata wange, nze sirina muganda wange. Omuwala ono mu buto bwe si tebyali birungi. Bwe yaweza omwaka gumu n'emyezi nga 3-4, maama we yamusuula kubanga baafunamu obutakkanya ne taata w'omuwala ono. Maama we bw'amusuula, abazira kisa ne bakwata omuwala ono ne bamulonda, ne bamutwala ne batandika okumulabirira nga tebalina kye bamumanyiiko, nga tebamuyinaako luganda. Ne bamutwala ne bamulabirira, n'atandika okukulaakulamu, n'atandika okusoma. Bw'atandika okusoma nga maama we alaba omwana gwe yasuula munnange afunye bazira kisa atandise okuba ng'asomamu, maama ate yatandika okuwondera omuwala ono muwala we, ng'ate ayagala kumugya ku bali abamaze ebbanga nga bamulabirira okuva mu buto bwe. Maama n'abavumaavuma n'abateekako embeera ng'ayagala muwala ono okumuggyayo, naye engeri omuwala ono gye yali afunidde emirembe mbali abantu abaamukuza, ye kennyini naye ng'omuntu yagaana, n'agamba maama sigenda kuggyeyo bubwo, kansigale mu bano abandabiridde abambeereddewo mu buto bwange. Maama okuva olwo yafuna empalana ku muwala we ono, n'afuna n'empalana ku bali abazira kisa ababadde ebbanga nga bamulabirira. Ekifo ky'okubeebaza nti munnange twalabirira omwana wo ogwo wali osuddewo, ate maama yatandika kuggulawo mpalana na lutalo. Maama ono yafuna obutakkanya ne taata w'omwana ono, ensonga zaabwe teri azimanyi, bo ababiri be bazimanyi. Era mu busungu obw'ekitalo, maama yagamba muwala we ono nti ogenda kufa nga tolabye kika kyo gye bakuzaala, ogenda kufa onoonye gye bakuziika, oba onaaziikibwa mu limbo, oba onaaziikibwa kusimanya mu lusalosalo gw'omanyi, wabula toliraba kika kyo. Omwana yatandika okubeerawo ng'omuntu nga akimanyi mu bulamu alinga ng'atalina maama, kubanga maama we nga tamwagalirako ddala, nga tamwagala. Naye nga bw'omanyi omukwano gwa maama, omwana ono yafiiringa ng'omukwano gwa maama we n'ayagala amunoonyeeko, era baamutwalayo maama we gye yali abeera n'amulabakokko. Naye maama yamugamba engeri gy'ozze wano okundaba ogenda kusigala wano obeerekokko wano ewaka. Kati maama yali yafumbirwa omusajja omulala, era mu musajja oyo gwe yafumbirwa nga yamuzaalamu n'abaana. Naye empisa maama gye yayisangamu muwala we ono gwe yeezaalira nga munnange tayinza na kugiyisa ate mu baana balala, ng'ono ne bwakera ku makya n'alwala
tebasobola kumutwala mu ddwaliro. Amugamba genda ogule wali eri Panadol wa 5 ojja kutereera. Kyokka ekikwewuunyisa ng'ate baganda bono omuwala abalala mama baazaalamu bataata abalala bo bwe balwala babatwala mu malwaliro ga bbeeyi ne babajjanjaba kumpi nga ye baagala afiira awo. Embeera yamukaluubirira n'agamba wane wa mama sigenda kusobola kubeerawo. Omwana ono kyava akwata ekkubo n'addayo eri gye baamukuza, kubanga gye baamukuza baali bamwagala bulungi nnyo nga tebamulinaako buzibu, era bo nga bamwaniriza ng'omwana owaabwe, ate ng'eri yafunayo maama we omulala. Ekisinga okuba ekirungi mu kino nti taata w'omuwala ono ate munnange ye muwala we teyamukyawa, yadde maama yateekawo embeera okugezaako okuggyawo omukwano gwa taata n'omwana, wabula omwana ye yagezangako buli kimu okulaba ng'anoonya ku kitaawe. Newankubadde nti essaawa zino ye taata tali mu mbeera nnungi, naye omwana afuba okulaba nga ye ne taata we enkolagana ebeerawo, kubanga kiri kyekika kye bw'afa balina kumuziika wa taata we, era yatwala obuvunaanyizibwa ng'omwana n'anoonya ekika kye gye kiri n'amanyaayo ne baganda ba taata. Kyokka nga maama we yamugamba toliraba kika kyo olifa gw'omanyi bw'olifa gye bali kuziika. Kati ate maama we yamanya nti muwala we anoonyezza ekika kye ne lufuuka olutalo, n'alyoka atandika okumwetikka. Ebyo byonna byonna ng'akyali wano e Kampala. Akaseera katuuka, omuwala ono amaliriza okusoma, afunye awo n'omusajja bambi azadde omwana. Bw'azaala omwana, omwana ajja afunamu obukosekufukosefu, omwana ajja afa. Omwana bw'amufaako, omuwala ono yagambakoko ku maama we n'amugamba, maama, njagala genda kukola, naye bw'oba osobola okunfunirayo omulimu. Engeri gye sirina mulimu, funayokko ku mikwano gye basobola okunfunira omulimu. Maama we kennyini amuzaala n'amugamba, nina mikwano gyange giri eyo Kenya, beetaaga omukozi, naye nsobola okukusindikayo n'ogenda n'okola. Kati omwana ono teyalina ssente bulungi bambi. Maama we kennyini n'amukwatira emitwalo 10 n'agimuwa, n'amugamba genda ku muntu bw'ati ne bw'ati, gino emitwalo 10 gigenda kukuyambako ne transport, gattako n'okulya, ojja kusobola okumusisinkanayo otandike okukola. Era omwana n'alinnya bbaasi n'akwata ekkubo n'agenda e Kenya atandika okukola. Bw'atuukayo gye yatuukira tebaamubeerera bantu babi. Mukazi wattu omulimu we bagumuwa atandika okukola. Bw'atandika okukola, maama we ng'ajja amukubira essimu. Maama we nnyini amuzaala ng'amugamba nti nakuwa ssente zange ng'ogenda eyo kola, mbadde nzaagala. Maama obusungu gye yabujja omuwala ono teyamanya. Maama bw'amukubira ng'amugamba nti ssente ze nakuteekamu emitolo gyange 10 mbadde nzaagala ozinzirize, ate njagala onteremu n'amagoba ga mitwalo 5, gye mitwalo 15, gimpe nze naawe twawukane, onoonye maama wo omulala. Gimpe twawukane, onoonye maama wo omulala. Kati ng'omwana kyamukusobera n'agamba, maama ate owange aŋŋamba atya nti muwe ssente ze yanteekamu ate n'aŋŋamba nnoonye maama wange omulala? Omwana yamugamba, maama biki by'oyogera ebyo? Lwaki oŋŋamba nnoonye maama wange omulala? N'amugamba, ye tobaako na by'ombuuza, gwe kwata ssente zange ozimpe omale onoonye maama wo omulala. Nze sikyali maama wo, sikyakuzaala, sikumanyi, njagala ssente zange. Omwana ono kye yakola ng'anoonya akasente ka maama, emitwalo 10 maama gye yamuteekamu ng'agikwata agisindikira maama we. Maama we bw'alaba zino ssente ng'asooka asirikamu okumala ng'ennaku ziizo nga tamukubira, ng'amala ddamu amukubira nga mugamba, zi ssente ze wampa si ze nakusaba, nakugamba okwate emitwalo 15 gy'obompa. Maama ate ssente ziri ze baamuwa n'azeerabira, nagamba kati zino ze wampa tozibala, njagala okwate emitwalo 13 ogimpe. Wabula bw'okwata ssente ezo n'ozimpa, nze sikyali maama wo, nze sikyali maama wo. Maama n'atuuka ekiseera nga takyayagala nakuwulira ku ddoboozi lya muwala we, naye ng'omwana ono talina kye yakola maama we, tamuvumangako, tamukubangako, tamutyoboolangako mu ngeri yonna, wabula nga maama obusungu bw'alina ku muwala we ne ku taata w'omwana ono, ndowooza engeri gye bafuna obutakkaanya ne taata w'omwana ono, yaddira n'akyawa omwana ne taata, yaddira n'akyawa taata n'omwana n'amukyayiramu. Mu butuufu ng'omwana nabyo bikusobera, kubanga abantu abakulidde mu kuyambibwa nga gwe mutaatawo baakuzaala omuntu omu,
toyinayo baganda bo balala goyinza kukubira nti amunange nina buzibu bwe buti n'okaaba eyo. Wange ebiseera bisinga omuntu oba oyina baganda bo boyinza okukubira n'okabirako eyo ku nnaku, munnange kiba kisingako. Naye manyi okubeera mu nsi eno naye nga tolina yadde n'omuntu goyinza okukubira essimu n'omugamba muganda wange bigenda biti eyo, n'omugamba nti muganda wange kiki ekiriwo, ne mwegumyagumya ng'abooluganda ono tabirina, ali bw'omu mu nsi. Omuntu gw'alina ng'ali ku sayidi ye bbaawe gwe yaleka e Uganda. Owookubiri ye taata we, ate taata we tali bulungi, tali mu mbeera nnungi. Abantu b'alina nga famire be bali abaamukuza gye yakulira, wabula maama we yamuzaala kennyini amwagaliza ntaana. Kakati maama bw'amala okumusaba akasente ako, omwana agenda okulaba ye nga kimuluma ng'omwana, maama we lwaki ayagala kumuzaalukuka ng'ate gw'alina. Kyava agambako kubali bamaama be abaamukuza nga bagamba nti maama wange anzaala ngamba bw'ati ne bw'ati, agamba mbu muwe ssente simanyi emitwalo 13 bwe mmala ogimuwa anzaalukuke. Ne bamugamba ssente tozimuwa, oyinza okuwa maama wo ssente ate n'azikolamu ebintu ebirala n'akusiraanya. Bamaama b'ennaku zino si bangu. Kakati nange bwe yaŋŋambye ku nsonga ze zino ne mugamba tokwata ssente kuziwa maama wo, ssente toziwa maama wo. Maama wo abanga ayagala kuzaalukuka kale akuzaalukuke ng'afunye ensonga. Ekisookera ddala wasooka n'omuwa emitwalo 10 gye yakuteekamu. Singa yabadde akusaba ssente ng'ayagala kubaako ne kyakola ng'omuntu, wandibadde ogamba kale n'omuwa ssente. Ne lwaki agamba omuwe ssente ate amala akuzaalukuke? Nze namugambe tomuwa maama wo ssente, era bw'oba osobola ssente zo ate so zikwata oziwe taata wo azeeriire, kubanga maama wo osobola okumuwa ssente zino n'azikolako eddagala n'akusiranya kuba takwagala. Maama tayagala muwala woono, teyeekoza, tafeekinga, tamwagalirako ddala. Beba bazadde be mulina ennaku zino. Abaana bayita mu bintu bannange ku nsi ya Katonda eno naye nga ababibayisaamu bazadde. Onoobeera ku kyeyo nga maama waakuzaala ayagala okolerere ye ne baganda bo, gwe nga tayagala obeeko na kimu gwe ky'okolerera. Bamaama abamu mawulira tebaagala abaana baabwe bafumbirwe, kubanga amanyi nti bw'onaafumbirwe yafuna famire bo obeerabire. Gwe ne bakozesanga ka ATM machine buli kaseera gw'obeera obasindikira ssente. Bamaama b'ennaku zino nze bansobedde balinga nsolo. Abamu ku mmwe muyita mu bino ebintu naye munnammwe akolere ki maama we mu butuufu? Akolere ki maama we? Amukolere ki? Kimuluma ng'omwana okuba nti maama we muzaala tasobola kumwagala. Kimuluma. Teri muntu yandikeddawo okugamba nti ayawukanye ne maama naye ng'okimanyi maama wo mulamu. Maama ono asobola okukera ku makya n'afa n'okufa n'aleka eddame n'agamba nti omwana gundi tajjanga n'anziika naye nga ye maama wo. Mu butuufu n'obeerayo eyo ng'okola naye ng'olina obulumi. Osookera ku makya n'ofuna n'omulimu gw'okuwa ssente nnyingi, naye olw'okuba nti maama wo yakutikako obukyayi obutandibaddeyo n'owulira ng'ofa sijja kulimba. Abaana bangi bakulidde mu mbeera eno ey'okunyigirizibwa, naye abazadde lwaki mukola ebintu bino abaana bammwe? N'okera ku makya n'ozaala omwana n'omulaba ng'omwana wa mujjawo, gwe kye kitegeeza nga gwe wasindika omwana ono okumala emyezi 9 ng'omwetisse n'akuluma muleeba, wabula n'omukyawa nga talina kyakkoze ngo alinga mwana wa mujjawo. Kubanga abaana ba mujjawo be bamu ku baana omukazi b'asobola okukyawa. Ebintu bya Katonda bino bizibu, naye abazadde b'ennaku zino mweddeko. Omuwala ono ayagala mwe ku magezi. Kiki ky'ayinza okukolera maama we? Ayinza kukola atya mu mbeera eno kubanga ye ng'omuntu mu butuufu bimuzitoyeeko. Yoyo gwe mulabawo mu kifaananyi, yoyo omuwala kennyini gwe mulabawo mu kifaananyi. So byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale okuba nti ate musubscribinga, mwebale okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwenna. W'Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Tugenda kuweza abasubscribers 5,000 very soon. Kyemanyi olunaku olw'enkya tujja kuba ati ate yaman nga tubawezezza.